Wewa njagala kulamusaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mwana wa Katonda oyo abeera ddala omulamu. Sigenda kumalira budde dakiika emu yokka 2-3 tuve wano. Ngenda kwogera ku nsonga ziri 2 olunaku olwaleero. Ensonga esooka nnyongera okwogera eri abagoberera Mutundwe both abali ku online n'abali ku ground. Nina ekintu kye nzijanzuula nti mmwe temwagalira ddala kigambo kuba correctinga. Nze I'm so happy nti ebigambo ebinayogedde waggulu ku Mutundwe biri mu kuteekebwa mu nkola. Ekyo nze ndi musanyufu mu kyo. Kati mmwe abali mu comment mulwane muyombe byammwe. Naye ebintu biri mu kutambulira mu correction nga gye mbyagalamu. Era nze I'm so happy about that. Sifuddeyo gwani kubanga tolina linnya lisinga lya Kristo. Kristo yalina linnya lisinga amannya gonna. Ate Bible esomesa Timoseewo ekyokubiri 3:16 ekigambo kya Katonda kiri inspired by ebyawandiikibwa biri inspired by God. Era biri profitable for doctrine, era for reproof and correction. Teri n'omu atalina kubeera corrected, buli muntu acorrectingibwa. Era birina instructions for the righteousness. So n'olwensonga efaanaganako beto Mutundwe, abagoberezi b'Emutundwe mweddeko muvuma nnyo, mulinga nga abawagizi ba people power. Get eyo si embala ate to mujayimirira nayogerako. For example, waliwo family eri awo mu kibuga awo gye mmanyi mikwano gyange naye baayawukana beeyawulamu bwe bati family yali enywedde beeyawulamu lwa nsonga eri emu nti omuntu omu yayimirira nayogera mu family eyo nayogera ekigambo ku Mutundwe ekitaasanyusa ate bano balala naye ng'ekigambo kyagedde kituufu. Oli yayogera n'agamba nti naye nedda bannange abasajja b'e Mutundwe bo bakola ddi, abaami bakola ddi, bafuna ddi obudde obukola obulabirira bakyala baabwe waka nga basiiba Mutundwe tebavaawo, bakyala baabwe balabirira family. Oli nga kyayogedde kituufu naye kyabaawula ne bayomba toddamu kwogera ku Mutundwe, toddamu kwogera ku Maaza, toddamu kwogera ku family. Yalimu abantu abakuze abategedde Katonda abalinga nga abalabika nti babuvunaanyizibwa ne bayulikiramu awo naguno gwaka baayawukana lwa Mutundwe. That's why kyova abantu balala okugenda mu comment sections olaba obusagwanga bungi. Omwana omu yawandiise n'ansindikira ne message yaye tekimutuukiridde najja mu inbox nanvumo nampemula simanyi olifa lumba ekiggwe bw'oyima simanyi oyima nate n'osirwa n'okusiriwala bani b'ozanyirako Mutundwe togiddamu gizanyirako oli Daddy Tom simanyi biki ye Mutundwe balinga nga abawagizi ba people power. Kati ekyo nkirese nkireke ekyo omwoyo ogwo nja kuddamu ng'ogereko. Kakati waliwo oluyimba olutambula mwana mulenzi ayitibwa Segmental oluyimba luno lwewayimbye oba lweyayimbye nammwe abaluwulira luyitibwa Yakyadde. Ngenda kulutemaatema nkubuulire mbategeeze nti mwe mwenna tubale tujja nga twogera ku kye bayita music in church. Mwawule ebigambo bino wammanga, mwawule a gospel artist, mwawule ne gospel minister. Oli kasita ayimirira nga yeeyanjula nga gospel artist siwuliriza, sigenda kumuwuliriza, sigenda kumuwa budde. Naye omuntu kasita ayimirira nga is a gospel minister oyo mmanya nti ngenda kumuwa amatu gange olw'ensonga nti byonna byagenda okuyimba bigenda kubeera nga birina inspiration ng'eva mu byawandiikibwa ebya Bayibuli. Naye omuntu yenna kasita ayimirira nga ye is a gospel artist, inspiration ye yonna egenda kubeera ng'eri mu art MDD, music, dance and drama. Eno mu kanisa we are not inspired by art, we are inspired by the Spirit of God. Kati bw'owuliriza oluyimba olwo lirikale oluyimba lufu luwayi nti abantu bano batuula wansi bayeeyaze hiti kubanga they are artists. Era ogenda obbawulira nga bagamba bye hiti etrendinga, hiti eri mu kutrendinga naye mulimu ebigambo bino wammanga ndabikutemera bw'oluwuliriza lulimu ebigambo bino wammanga bad man fire them, byonna byagenda okwogera ogenda kubiyimba ogenda byagala nti Yakyadde ewange kati baneiba bagamba nti tufunye holiday buli lunaku holiday wange kigenda kwanguyira okunyumirwa era ensi ey'omumwoyo egenda kukitwala with excitement, egenda kubeera excitement. Naye ensi ey'omwoyo tegenda kwongerwako. Bwe ngamba tegenda kwongerwako kiringa onawulira ennyimba za mukyala Ssenfuma
Ennyimba za mukyala Ssenfuma obongo zuulira zikugattako ensi ey'omu mwoyo naye tezireta excitement. Kati wawuliriza ennyimba ezimu ng'eza Pastor Bugembe, I got a miracle, tekigatta ku nsi ya mu mwoyo naye kireeta excitement ku lw'ensonga nti gwe kyoyagala okuwulira, oyagala kuwulira buwulizi miracle. Kati wabeerawo enjawulo nnene nnyo awo. N'olwekyo omusajja ono yayimbye oluyimba oba omuvubuka ono yayimbye oluyimba, is not a minister but is an artist, kubanga bo system kyeri mu kubazimbamu. Naye era n'obagamba nti nedda munkole muti tebaawuliriza, system kyeri mu kubazimbamu kubanga guno mwoyo gwe guligenda kubalya buli gubamalewo. Kakati bw'owuliriza oluyimba lwe yayimbye n'ateekamu ebigambo bino nti ekisooka, Mr. DJ kubawo nnyo awo, Mr. DJ kubawo nnyo awo. Kati ebiyimba ebyo ebigambo ebyo byayimbibwa omusajja ayitibwa Kabakko naye ayina be yakijje yabijja, Mr. DJ kubawo nnyo awo. Kati ne Kabakko naye ayina gye yabijja. Kabakko yabijjawa n'abalala babiyimbako abali mu secular world, babijja Senga Nantume nga bajja bawemula bavuma bawemula mu misomo gyabwe eyo, bintu bya mu kisenge, omukazi n'omusajja bali mu kwegatta nti simanyi omukazi oyimba ebigambo bino oyogera ebigambo bino nti mwami kubawo nnyo awo, tovaawo awo, obeera waawo, simanyi kola bwoti, yingira mu kisenge ky'egindi, simanyi nkwadde ebyalo by'egindi. Kati Senga Nantume ebigambo ebyo byatrendinga nga nnyo, babikozesanga nnyo nti kubawo nnyo awo, tovaawo awo, kubawo nnyo awo. Ebigambo ebyo bibeera mu bisenge by'abafumbo bye batera okukozesa ebigambo ebyo, Senga Nantume ebyo ebigambo bye boogera. Kati kubawo nnyo awo kigambo eri kya mu buwemu bweri. Ekyo ekigambo si kyeno mu nsi ya mu mwoyo. Mu nsi eyo mu mwoyo tetulinayo kigambo Mr. DJ kubawo nnyo awo. Kati bali Bakabako babikozesa olw'okwagala ennyimba zaabwe zitrendinge kubanga biriko amafuta ag'ekizikiza. Mr. DJ kubawo nnyo awo, akubawa. Kati naye bw'okikwata n'okiteeka mu luyimba nga oluyimba olugamba lwa Mukama n'ogamba nti Mr. DJ kubawo nnyo awo, eno mu kanisa tetulinayo ba DJ, nedda. Eno mu kanisa tetulinayo ba artists, eno mu kanisa tulinayo ba psalmist. Bayibuli yonna okuva gyeva ne gyetuuka tetulinayo obuweereza bwe bayita ba artist, tulina ba ministers, ba psalmist, kubanga ekitabo ekiri mu Bayibuli ekyogera ku nnyimba kyekitabo ekya Zabbuli. Zabbuli eyogera ku psalmist, omuyimbi. Psalmist abeera psalmist. Kakati Mr. DJ kubawo nnyo awo, ekyo kigambo kya buwemu, kirina amafuta agakiriko ga Senga Nantume, ga buwemu. Omukazi n'omusajja beebase, onaamugamba nti koona wano. Senga Nantume be bayogeranga ebigambo ebyo. Kati bano abayimbi abansi ne babikoppa ne babitwala ne bayinza okubikozesa. Kubawo nnyo awo, Bobi Wine waba ayogera bamugamba kubawo nnyo awo. Obuulira ne mu njiri nga waliwo abuulira enjiri nga batandika okugamba emusumba kubawo nnyo awo wamma. Ebigambo ebyo biva eri mu nsi. Senga Nantume n'abalala abawemula bakojja kitonsa bani babikozesanga nga bagamba nti oba webase n'omukazi nga yebase bw'ati n'okola bw'oti, manyi nagira bw'ati, omukazi osoogamba bbaawo nti kubawo nnyo awo, tovaawo awo. Bigambo bya buwemu birina amafuta ga buwemu. Kakati n'ekigambo ekirala kiri mu kukozesebwa Badman Fire Dem, kikozesebwa mu luyimba luno. Bigambo bingi ebiri mu luyimba luno naye ekigambo ekirala Badman Fire Dem kigambo kya kizikiza. Badman yani mu luyimba luno era ye muyimbi ayimba, ye Badman oba ayogera ku Badman mulala. Wabanga Katonda nga gwayogerako Badman Fire Dem mu luyimba olwo ng'oluli akateekamu Badman Fire Dem. Badman yani? Badman ye gwayimba oba Badman ye Katonda oba Badman ye Sitaani? Ekyo nkibalekedde kubanga tosobola kubanga oyimba ku Badman n'omugamba nti Badman Fire Dem. Badman Fire Dem ayokya baani omuliro gwo guvaawa? Badman Fire Dem. Ekigambo ekyo Badman Fire Dem kiina nakyo gye kiva eri mu ba Firebase n'abalala ensi ekizikiza ekozesa print sezo, ekozesa signatures ezo. Ebigambo ebyo tubiyita signatures ezo ez'ekizikiza ezo zikozesebwa. Nja kukomawo mbanjulire ekigambo ekyo Badman Fire Dem. So oluyimba luno Yakyadde luyimba lulina questions nyingi. Nze omuntu atamala gawuliriza biyimba nakumala gabiteeka munda, I'm not excited about such. Nina ennyimba zempuliriza
naye mwegendereze. Mbagala nnyo. Tujja kudda mu kitundu ekyokubiri. Mukama bankumire. Mweraba.